Gakatayi tekannasalanga ebibiina ebyenjawulo byakavaayo sabbiiti ewedde ne birangirira nga bwe bigenda okwegatta bireeta omuntu omu avuganye Pulezidenti Museveni mu kulonda kwa 2016. Kaggala wa FDC munnamagye yawummula Mugisha Muntu ng'ono yali omu ku baali mu ntegeeragano eno avuddeyo olunaku olwaleero n'alaga obwetaavu bw'okukwatira ekibiina kya FDC bbendera mu kalulu akabindabinda mu mwaka gwa 2016. Ono alaze nga bwali omweteefuteefu okubbinkana n'abantu abalala bonna abanajja okuvuganya ku kifo kye kimu mu kibiina, era n'alaga nga bwali omweteefuteefu okuddako ebbali singa ekiseera ky'okuvuganya mu kibiina kinaatuuka. Bino byonna abyogeredde ku mukolo gw'okulayiza bannakibiina kya FDC abajja ogubadde ku kitebe kya FDC e Najjanankumbi. Mukolo gwe gumu Ssaabawandiisi w'ekibiina omujja Nandala Mafaabi asabye bannakibiina bakwatire wamu era n'aweera okulwanyisa obukundi bwonna obuli mu kibiina kya FDC. Groups in FDC were now one team which is going to confront one of them. Andrew Kagwa, WBS TV, ku kitebe kya FDC e Najjanankumbi.